n'abavubuka bano oyinza obutakkiriza nti bantu bakakkamu bulijjo tuwulira General Gaza naffe kwe kusalawo okumunoonyaako ayongere okutunnyonnyola ebitiibwa bino gye yabijja n'okumanya gye bajja obuvumu obukuma omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Emirundi mingi abantu amaaso bagatuusizangako Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe akulira abakuumi ba Kyagulanyi kyokka nga mu kiseera kino musajja wattu ono awera ennemba na misango egy'enjawulo era ng'ali ku alimanda e Luzira abalala bo ne babuusibwa amaaso kati mu kiseera kino nga mukama waabwe ali ku meere beetisse obuvunaanyizibwa obukakali nti Kyagulanyi tatuusibwako mbeera yonna emulumya nga tuwayaamu ne Hussein Kato abangi gwe bamanyi nga General Gaza tukitegedde nti mulongo naffe kwe kumubuuza mulongo munne gy'ali ekitujja enviiri ku mutwe mwana wattu nga tatuli wala naye nga waali awo amanyiddwa nga General Hipman nga bombi ba foot soldier. Ababiri bano nzaalwa ya Lwengo ewa Ssaalongo Abdul Jawadu Ssebandeke kati omugenzi ne Nnaalongo Sulaina Nassiwa bano tebaasoma kugenda wala nga mu mwaka gwa 2004 Kato yasooka okubivaako n'ayingira ekibuga Kampala n'atasobola kutuula bigezo bye eby'ekibiina ekyomusanvu ng'atuuse mu kibuga baatuukira Nsambya eno waliyo omusajja eyabakozesanga okwokya ennyama kyokka nga wayise omwaka yadde ewakanaano na munne Wasswa b'eŋŋange bombi ensi Kata agamba ebintu nga biganye okutambula yatandika okwebuuza ku mbeera gye balimu naye ng'amaze okwefumiitiriza mu 2018 yakitegeera nti obukulembeze bwe bubasibye mu mbeera eno. Eno ensi yaffe tugenda gyenunula ffe bennyini tewaliiwo mugagga g'omanyi nga mugagga yanunula nsi. Ne mukulu we Wasswa naye ekirowoozo kye kimu kyamujjira era okukkakkana ye ng'ayingidde ekibiina ki FDC okulwanirira enkyukakyuka. Nze ndi foot soldier ebbanga lyonna. Ne people power ne tenajja nali foot soldier mu FDC. Kati nga balabye akulira ekibiina ki National Unity Platform n'enjiri y'enkyukakyuka gye yali atambuza bano baalabanga ettaala ebaleetedde ekitangaala eky'olubeerera bwe batyo ne bamwegattako n'amannya ne bafuna amapya mu butuufu ng'owulira naawe n'ofuna okutyamu Kato n'afuna erya General Gaza ate ye Wasswa n'afuna erya General Hipman. Na waliwo firimu ya General Gaza ne General Hipman. Kati nalabanga nnyo firimu ezo kati olina okubeera firimu star yali General Gaza kati era nga bw'olaba nga nze General Gaza eryo erinnya ne ndyagala nnyo kubanga eryo erinnya ly'abalwanyi. Erinnya lya Hipman nalyetuuma olw'omwami omu omuzannyi wa firimu yazanya nga firimu nga nziraba nga ndaba musajja mugumu nnyo nga mumalirivu nga byakola abyagala. Bano batubuulidde nti ebintu bingi ebitagenda bulungi mu ggwanga nga byetaaga okukyusa eno y'ensonga lwaki basala okwegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu FDC era nga bw'omanyi bannabyabufuzi bajja babaawo nga bala bakola ki naye ate twagenda ne tulaba nga Kyagulanyi ye muvubuka ate atuwadde essuubi ng'akulaga nekyobadde tomanyi. Bagamba nti abangi kye balowooza nti balwanira Kyagulanyi kikyamu kubanga embeera eri mu ggwanga kumpi buli muntu emunyiga lulwe nga kino kyavadde ku Kyagulanyi. Era abatulaba eyo ku Spark TV tebalowooza nti kino ekintu kye tulimu kya Kyagulanyi ng'omuntu. Kino ekintu kya buli Munnayuganda yenna gy'ali. Bagamba obwagazi bwabwe eri Kyagulanyi beekusa ku mulamwa gwaliko kuba nabo kye kigendererwa kyabwe. Muzeeyi Museveni atufuze emyaka 4. Ebbanga ly'abakitaffe yalirya bajjajjaffe yalirya naffe kennyini atulidde kati abazzukulu betuzadde abaana bataata baffe abaana abazzukulu baffe n'emyaka gyabwe agiridde kati ffe tulina okusitukiramu. Ekyabannaabwe abakwatibwa n'abamu okubuzibwawo bo tekibatiisa. Tuli bangi nnyo kyobalaba nga Museveni akyatutulugunya mutukwata naffe tetunagaana bajja kutukwata naye abanaasigalawo bazze bakwata abantu bangi mu byobufuzi naye abantu bajja bakola ki babaawo gwofa ono n'abeerawo gwe ne bakusiba ono n'abeerawo kati naffe bwe tuli abamu ne batabasobozesa oba abatayinaawo llo esalawo kuba bino ebyaddala abatulaba eyo nga toyina llo tosobola kubeera ku kampeyini. Kati engeri gye bali nti bajjeno batubuulidde olunaku bwabwe bwe luba nga beetegekera okutambula ne mukama waabwe. Kera ku makya n'onaaba neweetereeza n'oyambala n'oga kati tugenda mu lugendo lwonna gye tukola ki kubanga updated zonna ziba ziri ku list nti omukulembeze agenda wano kuba ali gazetted nti omukulembeze agenda kutambula mu kifo kino. Ffe twafuuka ba Luganda. Ekipa y'amazzi tusobola oginywako abantu aba
bino bye mulaba tudduka n'omukulembeze waffe omu ayinza okuba alina eccupa y'amazzi eno ennene ey'N2,000 eya Lwenzori tetugigabanako abantu nga 8 kasita onywako emimiro 2 n'owulya nga wano wateredde oba olina kwongeramu buki bwongezi. Ekisinga okubawa amaanyi okukola omulimu gwabwe kyekyokulaba abantu naddala mu bitundu by'emisoso gy'ebyalo nga bawagira enkyukakyuka. Era abo abagamba mbu simanyi Kyagulanyi abeera mu Buganda, simanyi bamwagala Buganda. Gye twabadde mu Ankole baganda baffe bannaaye, congratulation. Bannaaye baatuzizzaamu nnyo amaanyi. Twali erira mwakiraba eyo si Buganda. Twali mu Busoga. Ekyemisinde gye tulaba bafubutuka mu kwerekerako mukama waabwe batubuulidde bwe bagyetegekeramu. Ekisooka nkola practice ne wemba siri ku campaign. Nze nkeera n'enziruka buli lunaku dduyiro. Ne bwe nzirukayo ekyalo kimu n'enzira wembadde ne naaba ne ngenda ku mirimu gyange. Kati namanyiira. Ekisinga okubasanyusa kwe kulaba nga mukama waabwe tafunye kabi konna era kino nga bakikola baluma n'ogw'engulu. Nze njagala kulaba omukulembeze wange nga mulamu nga ne ba foot soldiers balamu abasobola okukola ensonga ezinunula eggwanga. Kuba Kyagulanyi bwakufeesingamu tosigala kyekimu Kyagulanyi si wa bulijjo. Si wa bulijjo nga bwe ndi naawe wano. Era nabo olw'obutamanya enkya bwe lunaaba okuva ewaka okugenda mu kakuyege bavaayo basiibudde n'omutima gw'okudda oba obutadda. Nze nava ku famire ku maama ku taata ku baana kuba obabeerako abo tosobola kuwangula. Tulina okwewa obuvumu ng'ebyo byonna tubivuddeko. Batubuulidde nti ekyokubakwata n'okutulugunyizibwa ab'ebyokwerinda kibongera amaanyi n'obuvumu okulemera ku kye balowooza nti kye kituufu. Njagala ombuulireyo olunaku lumu olwo nga walulabako nga baalulagako nga Kyagulanyi waali n'abantu be balwana nga tewaliwo poliisi. Poliisi yereeta akajagalalo mu bantu. Ekyo tekigenda tumalamu maanyi era gye bali bagumu nnyo ate naffe tukyali bagumu abakyali ebweru wadde tuyinza okukwatibwa. Tukyali bagumu nnyo era baganda baffe abakyali ebweru abatulaba tubasaba mubeere bavumu nnyo nti enkya obakwata yipumani simbula buki busimbuzi obakwata gundi simbula buki. Mu kiseera kino wandyebuuzizza bwe baba abakuumi ba Kyagulanyi bakola ki e Kampala nga ye atalaga ebitundu eby'obugwanjuba bw'eggwanga. Mukama waabwe yennyini ye yabalagira okudda e Kampala olw'abannaabwe okukwatibwa ab'ebyokwerinda enkya n'eggulo nga n'abamu basindikiddwa ku alimanda mu makomera ag'enjawulo. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.